tujaguza olunaku olwa Ssentemba mu nsi yonna. Kakati ekigambo theatre mu Luganda tekiri. Kakati mu kujaguza okwo tujja kuba ne abantu okuva mu International Theatre Institute kyalabaddewo, then nga twegasse wamu ne National Theatre nange ne Victoria University. Twagala okuba nga tukwatira wamu tujaguza olunaku luno ng'ekigendererwa byo ekimu ku bingi kwe kuzza theatre oba okuzuukiza theatre reinvent okugizza obupya mu mulembe guno. Mujjukira kankozesa example gye nkozesezza ku TV leero ku makya nti Tanzania yali erima saiso naye bwe baleeta synthetic fiber saiso neefa. Kati abalimi ba saiso balina okwezuula obujja, ekigambo kyekituufu ekyo. Theatre tulina okwezuula obujja olwaleero mu mulembe ogukyuse ennyo okusinziira ku tekinologi, okusinziira ku environment, embeera yaffe ey'obudde, embeera yaffe ey'okwogera, ey'okuwandiika. Tukyawandiika sentensi namba, awandiika nga bwe muwandiika ku TikTok, okola butundutundu. So okwezuula kati yete okwezuula mu kiseera kino, embeera eno kyekimu ku ebyo ndowooza nze kyengenda okuba nga ndeeta awamu n'ebyo Victoria byene byetugasseeko ne National Theatre byene byetugasseeko ne ITI byonna awamu bisobole okufuna omukolo okujja okuweesa ekitiibwa eggwanga lyaffe. Theatre ekisudde theatre kintu kigazi, oba nja kukkirizaganya ne mwami Ojede nti theatre tennagwa as such, okay? Naye erina problem, challenge nti there's this Majangwa syndrome, oba abamu mukirabyeko kyemba njogerako nti olwatuuka Majangwa oyo n'aba nga ali bulungi nnyo, abantu bamulaba ne bamukyawa ng'akubangala bitakyusa biki, n'agamba nti kaleete mukazi we. Bw'aleeta mukazi we bazine ng'alowooza abantu bajja kukola ki? Kweyongera, era ne beeyongerako abatono. Bwe bamukyawa era ne babula, n'agwira ddala n'agamba nti kaleete mukazi we, beegadange bonna ng'abantu balaba. Beegalabire beegadanga n'okuzina ne bazina. Okwegadanga ndowooza mukimanyi. Kaakati abantu era ne babakyawa ne bagenda. Majangwa n'abuuza nti abantu ababadde batulaba balazeewa? N'agamba nti katugoberere abantu gye bakoze eki, gye bagenze. Balazeewa bagenze mu byalo, naffe tugende wa mukalawa mu byalo. Kyekigudde mu theatre kakati. Abantu batuuka olwa activities enyingi eziguddemu as a result of urbanization, emirimu mingi ebyokukola bweeri, tutegeeraganya. Therefore kyekyo ye challenge gye tulina nga theatre. Kakati okutereeza ekyo kijja kutwala ebintu bingi, structural change nyingi okuzitereza okuviira ddala waggulu ku leadership, okutuukira leadership mu buli ngeri, mu masomero, mu maka, leadership wonna okusobola okukyusa ki ekintu kino, kubanga tetumanyi oba leadership yetusiriwazza oba yensibu oba ffe basibu. Tetumanyi oba audience yensibu oba ffe basibu abagizanyira. Naye audience weba ensibu naawe ozanya byakiki bya kisibu. Kakati awo obuuza ki ekyasooka okuba ekisibu, audience oba ffe? Era ekyasooka okuba ekisibu ekyo ani yakisiriwaza? So ebyo byonna okubitereeza olugendo luwaba lw'amaanyi gyokka olaba nti tugamba omwami egye nakiyise metamorphosis, nze nkiyise okwesuula okujja olwaleero. So ffenna tukole
ekintu nga kiri profession. Kati bwe tugattibwako n'aba university, mujjukire nti aba university ffe bwe twasomera university batuyitanga musiru ddala ddala okumala ebbanga lya myaka n'emyaka, owulidde. So nga tetulinaawo kwewolerezaako, naye olaba kati university zigamba nti si basiru ddala ddala, kati baweereze kiki n'abaana baffe basobole nabo okufunyirizibwa ki that byebimu ku ebyo birina egamu ze zimu ku fronts ezirina okuteekebwawo okusobola okuzza theatre weteeka okukola ki okuba. Naye ngaokusingira ddala theatre eyonoonese n'abantu abagiraba naddala mu abavubuka muli bonoonefu nnyo nti mumanyidde ebintu ebiri out